Ensonga enkulu eri mu ggwanga ebobya abantu omutwe nabalabye nnyo abatulabye ku TV ne ku social media platforms zaffe nga mwebaza Susan Makula nti weebale nnyo mukyala pastor okubanga otuzibudde amaaso. Ensonga eyo nkulu nnyo ebintu ebimu tubirabanga ebyokusaaga Susan naye bwe babanga polisi zijja mu mpolampola ne tuzitunuulira bwe tuti ensi ejja tukuba kibooko ate nga tukaddiye nti mmwe mwali mu mawulire lwaki temwatubuusa ensonga ya kizaala ggumba mu baana ekutte ku bangi. Enkola ya kizaala ggumba ne mbakyala sigivumirira. Buli muntu alina eddembe lye okuzaala abaana bayagala okozesa kyonna kyayagala naye ate nga mukazi munno nga munnayuganda nga munnamawulire n'omuntu ennyo njagala nnyo okunoonyereza ku byobulamu. Ekizibu kye tulina mu third world countries oba zino ensi zaffe ez'abaavu twafuuka laboratory mwe bagezeseza buli kimu. Eddagala basobola odigezeseza mu Uganda, basobola odigezeseza mu nsi yonna yonna eya Africa kubanga tetulina nnyo maanyi galwana. Omuntu yenna bw'obanga oli bbeega obanga yakulabirira si kyangu okubanga ogaana kyakuwa. Yes, nojja. So third world country ojja kwesanga nga bingi babigezeseza ku ffe. Kati osalawo okubeera bazita laboratories mu basomako biology. Zino ze twasukozesanga mu biology emmese. Bwe bamulongoosa mulongoseza ku kikero okuyiga okusala omuntu. Bwe bamukola kikati. Emmese enjeru ezo. Kati ojja sanga ng'eddagala lingi baligezeseza ku bantu abalamu balabo balikola. Surgery ne bazigezeseza ku bantu abalamu. Kati n'ebintu ebisinga ewabwe biwerebwa ensi ne zifuuka dumping areas nga basuulayo tebalina we bazisuulira bamanyi zisobola obbalwaza. Ne baleeta eno. Yes, kati ensi zaffe zibakoledde nnyo obutale ate Africa tebagyagala kubanga ngagga. Ate ng'obwo obugagga babwetaaga. Kati abantu be balemesa okugaggawala baba balina obeliminatinga. Balina okkendeeza ku bantu. Balina okkendeeza ku bantu. Basobole okufuna bye baagala mu Africa ng'eri awo abantu. Bwe baba tebabakendeeza balina okufuna abakulembeze nga basiru. Ebibiri ebyo bakikola ekimu. Bakimanyi amaanyi gali mu bantu. Gali mu bantu nti abantu abalamu ate abato babatya nnyo kubanga baba bagenda kulwanirira ebyabazadde baabwe. Omukulu baba bakimanyi tajja wangala myaka mingi. Omuntu aba alina emyaka 8 tebayinza muwa myaka giwera 2 ng'akyali mulamu. Kati so y'ensonga lwaki tubyogerako naye bwe twogera ku baana abaffe be tuzaala ng'omuzadde oyina eddembe. Omwana we alina eddembe naye eddembe eryo gwalirwanirira ebiseera ebisinga. Ensi tefaayo. Ntero kigamba abazadde no one cares. Mutebi teri ayinza kufaayo ku mwana wo okuggyako ggwe. Bw'otamufaako bajja mulaba bulabe bagambe kale oyo yayonooneka oyo yakola bw'ati. In other words ogwo mulimu gwaffe. Kati ekintu kino ekya contraception kyekyo abantu contraception okitegeera obungi yenkola gye tugamba eya kizaala ggumba nti bw'oba oyagala kuzaala baana obawe ebbanga bagamba waliwo options nyingi. Oyinza osanga waliwo ze tuyita hormones zikozesa hormones ezeefaanyiza z'abakyala ne bacontrollinga ovulation yo n'amazzi agava ku mumwa gwa nnabaana ne galemesa enkwasa okutambula oba waliwo ze bayita barrier nti ojja ssanga barriers ezo eziremeseza ddala nga bw'olaba akapiira. Endala ojja ssanga zino ez'okusala ne bakusala obuseke batera ogamba babusaze oba babusibye kyonna kye baba bakozeeko. Zonna bagamba ziri reversible n'endala ziri irreversible nti osobola ogizzaamu bw'oba otuusa okuzaala n'olekeraawo. Olw'okusala akaseke kaba tekaweddemu. Okasala n'okukasiba basobola okukasiba ne baddamu ne bakata kati ekizibu okubanga waliwo enkovu bwe baba bakasaze kaba kaweddemu. Naye bakasiba. Luusi babuta naye kati we bakateera nti okusala okwo nze ngamba bya Katonda tubirekere Katonda bayinza okukusala engeri gy'otalina bufuzi ku bulamu bw'abaana bo. Nalabako famire yaggwera mu kabenje abaana bana. Kati bw'oba obadde musale pasa aterogereza nnyo ku Yobu mu Bayibuli. Abaana be bonna basinga yali loosi Katonda n'amuwa abalala. So kati singa yali musale si kyangu naye bwe tugamba abaana abato bakola nnyo ebintu si lwakuba bamanyi n'obuzibu obirimu. In fact n'obuzibu abamu bwe babutegeera tebatera kutunula nnyo mu maaso kubanga nobwo kati kangeza omwana omugala tofuna lubuto future yo tajja bifaako nnyo ye tatunula nnyo beyond 10 years 5 years. In other words abazadde be bakikola kati wano omwana atunulira byafunamu era bw'onoowulira nga bamaketinga oba batunda ebintu bya contraceptives batunulira birungi byokka ebikirimu
ebibi tebabyogera nti bw'otunuulira omwaka ogwa 2022 mu America followinga nnyo ebintu ebyo bwe bityo mu America baloopako company eya Bayer I think abakola ka IUD obo IUD obo bwe bateeka mu bukyala babuteeka mu nabaana akaweta kalala eyo vaginal ring kati waliwo ka IUD IUD intrauterine device kitegeeza kayingira munda mu nabaana akantu akalinga kasaala si kasaala bakaleeta T kebasonse kayo kabaako olusa akawuzi so bakateeka eri munda mu nabaana kati ka releasing eddagala eryo enkwaso tesobola kulama kufuna mukazi lubuto okufunisa omukyalo olubuto so ezo zonna kye releasing eddagala releasing nga zibayita hormones nti zibeera zi interrupting nga ovulating oba sperm tekkirizibwa kukola ki kutuuka kujji